Ajo egundi amwagala aji tasobola kwagala ogwo muyaayo. Integrity, they know it. Wano mujye kyenda walinda byeko. Amayengo nga gandi gati ku kyalo nganze go bebuuzaako. Mumutwe. Katwa shini kano. Guno omuyayo tokulaba kati we kungamba akawalaata. Nali nnumikako. Naye ate nga mba mubimanyi. Tuba tubimanyi. Just ku level k'oba oli kati oba okyusa mu nkuba gy'okikubamu. Bwe nakugambye omuntu ow'ekisa gw'olaba nga atasobola lwalisobola ojja kutya. Nja kukwatira ogwo. Ate ye identifying zedda. Yemanyi n'okwenda. Ojja kuluwulira. Si kwata. Ne lujja kuba olwo. Nga lwa mugaso. Terujja kubaako kwetonda. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamim Manja lyerinnya lyange n'olunaku olwaleero ndi wano ne Haji Bakaluba tumukyaliddeko. Haji wa looking demure. Aduwa program zitandika otawasiri walago. Haji gwaliko. Njaga okwebaza aba Boss Beauty balina promotion buli wiki. Bakugamba nti gendawo ku dduuka ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 obeere nga tobagulako products zaabwe ziri nakyo tebeerusa so omukyala yenna ali eyo n'abaami babakolako ensusu so mubeere nga muyitawo. Haji wasuze otya? Oli bulungi? Gwaliko Haji ewiiki eno yiyo era nsaba nkikutegeeze mu butongole nti wiiki eno yonna twagikuwadde yiyo ku intaneti. Gwama nti ogenda ogikolera. Naye ng'olabise bulungi obadda nga ngende ndaye ku Haji wange embeere ali atya. Shabim, okujjako ogwo omuntu gw'oli naye tomutegeera butegeezi. Nze mbaddewo okumala emyaka 4 kaakati ate sivangawo. Era agamba nti Haji sikyamulaba. Kitegeeza content gw'obadde tunoonya we waali. Obudde bwonna mbeerawo lwakubanga ebiseera ebisinga ndabibwa abantu bategeevu. Kati naawe bw'oba olina w'otandabira sijja kukimalayo. Naye sinategeera. Nkukubiddemu. Onkubiddemu naye nabimanyire kati. Bide ebintu teweeraliikirira. Amiina. Ffe society gye twajjamu twagisanga nga efaanananga bw'efaana buli lwoba nga mwabazze okukyusa embeera. Jjukira abantu bali resistant ku change. Kati bw'ojja oyinza okubeera mu society nga abatamanyi babeera mu kweyagala nnyo nga balowooza bamanyi lwa nsonga nti tebamanyi. Naye lwe balimanya bajja kumanya nti baali tebakola ki? Baali tebamanyi. Kati awo wakyaliwo awo olutalo. Era ebyo gwe nkulaba gy'obadde olaga nti Haji gwaliko ebyo birabo ebiriwo. Nakugamba ono social media yakajja abantu tebannaba kutegeera. Naddala wano mu ggwanga lyaffe. Kaakati kyova olaba ne ku TikTok abaana beeteekamu obugundi obwo. Bukamera bugundi obusimu. N'alowooza nti wamaanyi nnyo n'atuuka n'okulowooza nti bw'atambula agenda kubeera celebrity ng'abantu bamukola ki? Bamubuukira. Beebikka n'engoye essimu n'aba abaana. Nga balowooza nti ne galubindi n'ateekako masiki. Baleme kumulaba. Kale Celeb. Mulimu ebintu by'olaba ng'olina okusaasira obusaasiza abaana kuba bato. Kati ebyo bw'obitandika n'eyaligenze ku sayiti ewa Haji Bakaluba opoote onoonye kasente. Oba tokyayinza lwa nsonga nti erinnya likkulembedde nga tonnaba kubeera naye n'erinnya olikola omuntu akubuuza olikolera mu kapasite ki? Olikolera mu kapasite ki? Nze nno naalibagambye bategeere ki kye baliko, bategeere obulungi bwa midiya eno bagikozese mu bulungi. Waliwo omuntu gwendaba agezaako ennyo okuntandika naye Shamimu mu nsi muno kirungi nnyo obeeko n'abantu abategeera abakutuuza. Nze ndaba mbadde ku social media kuno soogeranga ku gavumenti. Naye sigamba nti sisobola kuwa opinion yange. Lwa nsonga nti nze nina obutegeevu obumanya
gavumenti bwekola manyi state nti manyi amaanyi ge balina ne kye basobola okukola. Ne bw'oba gw'oyinza okugamba nti nkoze kino tekisobola kunkwasa naye afuna waakukwatira. Oba oli awo ogenda okulaba emisolo gyokka egikubanjibwa nti tosobola kuzannyisa state, tosobola kuzannyisa power weeri senga eba eyagadde kukukwata. Egaana okukukwata lwakuba tennaba kwagala kukwata. Kakati batulaba ne batusiriikirira. Bakulaba ne bakusiriikira ate bw'omanya amaanyi go, ow'amaanyi si buli wamu nti abeerawo. Kati nze ngenda ne ndaba waliwo atandise n'ayogera kino naye nkukakasa sinnayagala. Amiina. Sinnayagala. Naye waliwo era gwe nalabanga nga bw'abuuza nga tebannankwata. Kasookedde nga yakwatibwa yategeera. Yategeera pawa bakola. Naye nali mmanyi nno tebamulaba. Ennaku omuntu obeerawo ng'olaba ennaku zigenda. Omanyi buli lw'okibeeramu ogenda wekkakkanya. Ate mulimu ababoofu bw'obwongo era oli asigala akyayogera nti nze mbadde soogera ku Shamimu Mayanja, mbadde njogera ku Shamimu Maaya. Afuna waasalirira. Naye obusiru bw'okwogerera wano bw'olituuka mu kkooti ojja kutegeera kye kitegeeza. Franchise ne branding, nze branding yange nsobola ogiteeka mu buwumbi nga 10. Gwe n'oyogera kirala ne nkugamba wa deformatinze brand yange ne nkuteekako obuwumbi 5. Ne nkuteeka mu musango ogusobola okukumalako byonna n'ebyabeewammwe. Naye abantu tebategeera, asigala waali oli akulimba n'agamba nti kuba. Naye olunaku omuntu akeera tomanya waasitukidde. Ate kino nkyogera njagala okiteeke ku kamera. Omuntu lwazuukuka tomanya we waasitukidde. Lwasituka bwe nti nze bwe sisitukirangako muntu yenna. Naye lwe ndisituka bajja kutya. Kubanga omuntu yenna bwakutwala kuba nze siwerekera kukomya mu kkubo. Nja mutuusiza ddala. Bwowerekera omugenyi omutuusi. Nkyogeredde ku kamera. Nti lwe ndisituka bwe nti wallahi tallah nja mutuusa. Awaka. Kubanze nina ebintu bingi nnyo. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Akoze. Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo. Atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyiza ka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kaso tuli awo. Akanyigira ddala ne ka stopping nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Lwate nina omulala ayinza okuva emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Labundi genda mu ba Alika Rentals. Balina emmotoka eza luxury, ez'akabi, eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sasa zino za Jalia asobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Drocott, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-252-27 Alika Rentals. Rent, explore, experience. Ebyokukola. Yes. Era nalabya adimi wange omulimu ng'agukutte ng'abakwasaganya. Nze nabadde nkuba university psychology ye mwennyini asobole okwogera ekituufu. Naye ekyamutuuse kuba amagezi ge twabadde tugapima. N'amala n'akyogera. Naye ebyokwagala byonna ne pages nja zijjayo. Nkugambye lwe nnaamuwerekera. Bakatemu bakatereke. Nja mutuusa. Bali kakozesa maaso. Nkugambye lwe ndimuwerekera. Nja kukola ki? Ojja tuusa. Teeka waaga. Olunaku olwaleero Haji. Yatandise n'okuvuma. Yatandise n'okuvuma. Kajja kugguka. Internet yaffe Nigeria abaana bafa ssente. Okiwulidde kye njogedde? Baana bafa ssente abaawano. So Haji, tuyina wano eno obuzibu mu ggwanga nti abaana abali wano omwana abeera eyo baali ku kyeyo ng'akozeeyo obusente bwe naye nga tamanyi nti bizinensi ki ye nnyinza kukola wano. Obusente nnyinza tandisa ssente mmeka nze okutandika bizinensi yange. Tumanyi nina okuba ne miliyoni zange nga 4, miliyoni 5 okutandika bizinensi. Omuntu eyantandisa bizinensi biki bye yandigoberedde era nandibadde ne ssente nga mmeka? Shamimu buli business erina ebyetaago byayo in specific.
mu byenda bye mu business abantu munnange balowooza nnyo nti ssente ye business naye idea ye business idea ye business si ssente. Idea ye business bw'ofuna ekirowoozo n'ogenda tokola bukozi bantu balala kye bakoze naye ekirowoozo ekyo olina okutuula gwe n'osooka mu kirowoozo okuba nti kirowoozo naawe n'okirowoozaako okirowoozaako otya n'okisomako n'okitegeera. Bw'olaba omusajja Makarena akola kabalagala ne bw'omuzuukusa ku 8 ogw'ekiro akubuulira buli kirungo kyonna nga bw'onaalaba maama ng'afumba enva bw'ayiwamu bw'ati omunnyo n'ajja n'atuuza wali akagundi ogenda ogukombako bw'oti nga gunoze n'ogamba opima otya naye kati engeri gy'akikola takitegeera nti obwongo bulina engeri gye bupiikinga mu bwangu nga gwe tosobola na kumanya. Bwe wali otandika okusoma maama yakutwalanga ku ssomero ng'akwata obuguwa buno n'abusiba that is bw'oba gwe tewazaalibwa mu mirembe gyaffe abayambala daloni kuba daloni wasikanga busisi bw'oti essandalyo n'otambula n'ogenda naye omwana baamusibanga akaguwa ne bamusiba akaguwa kati ne bamugamba akakati oli mu middle tandika okuba nga weesiba obuguwa n'atandika ogenda tunuulira okwa right okuteese mu left tereeza n'alwanagana n'asiba ogenda okulaba abisibye ebifaananawo ebiti kati bw'oba osiba obuguwa obusiba n'okunyumya mukola ki munyumya kati ky'okozesa si kuba nti owayiga okusiba kati instincts zo mu ekyo ekintu zaakula. Bwe watandika okuvuga emmotoka wali oti nga n'emboozi bagikunyumiza owuuna buunya kituufu naye ng'era bakulaba toyingeejinga ojja bwe era kati bw'oba ovuga emmotoka oba oti era nenze n'ojja ne kammesagi oyinza okukyekingako kyekiriwo kikuli mu bwongo kaakati eyo kati yafuuka skill ogirina eri mu ggwe nti olina amagezi kati omuyiga akubuuza naye emmotoka n'agiyiga n'engitereeza ng'ono walizi zonna ezaaliwo okimanyi kati you are confident omanyi kati abantu batambulidde mu bantu nga bababuulidde nnyo ebibi n'okulemwa stories z'abalemeddwa bazeeteeka nnyo mu bwongo kati ogenda okutandika okukola nga gwe mwennyini obwongo bwo bumanyi nti ky'ogenda okukola kigenda kufa kuba tulabako abaggalawo tulaba abantu batandika baggalawo batambula baggalawo naye nze Shamimu buli bwe ntambula nnoonya ekintu kino waliwo omuntu eyali akikoze bw'aba yali akikoze akikola atya baki abakikola kati obuzibu obubeerawo bantu bo buteekuza mu bizinensi eyo ne batandika okulowooza nti n'abantu abalala bagenda kubanga babalowooleza okugeza nze wano wendi ndi musajja muzimbi naye neewuunya omuntu ayagala okusuubula engoye ayagala kujja abuuze nze kati ekibuuzo kye nkubuuza nze atasuubulangako ngoye oyagala nkuwa eki sisuubulangako tiles sireetangako bizigo lwaki ojja obuuze nze nga wali asuubula engoye ky'olina mu ggwe ekikumbuuzisa omanya you have the knowledge on how it's done so you have the commodities naye olowooza nti nze nsinga okutegeera ku kyo kati kitegeeza nti nno okuba n'ebintu by'otunda ate si kyekitegeeza bizinensi okuba n'ebintu by'otunda tekitegeeza bizinensi wabula okumanya bwe babitunda ye bizinensi kati buli kimu nga tonnaba kukitwala because you will be a supplier ogenda kuba okola supply sooka obuuze demand eri ki baki abakidimandinga yo omuntu alowooza nti waba bazimbye ekizimbe ekirungi kaŋŋende nkwata ebintu nkole ki nteekewo omuchina bw'otuuka bwe bateeka furniture wogende Foshan n'olaba furniture mwereere wogende wali tayiro batuuka ekiseera nga bagamba kaŋŋende kino weekiri kati genda oyambuke waggulu ku Sheraton waggulu
ofunewo edduuka kale oteekemu obuwunga. Lwaki ababulina bw'aba ayagala okugira lwaki akkiri eri wansi mu kikuubo? Kuba amanyi nti gye bibeera. Yes, obwongo bw'abantu abagenda obbigula era gye balina okukola ki? Okubeera. Naye ate bwe njagala ogezze nnyo ensonga, nze bwe nagambanga nti nno ŋŋenda mu kisulo nga bakuwa ssente n'ogamba nti ŋŋenzeewa mu kikuubo n'ogenda ku shopping y'essomero. Bwe twatambulanga ng'ogenda okukola shopping ey'awaka ng'obagamba mugende mu kikuubo oba tugende Kaleerwe. Kati bw'omaliriza ng'ogamba nina ebyange ebyokukola, anedda shopping tulina gikola buli lwa mukaaga, mugende wali mu supermarket mubikole. Kaakati eyo nayo level n'engituukako. Naye weebuuze kiki ekikugaana okugenda mu kikuubo? Kyengaziya kiwanvu omuntu alina kigoberera bugoberezi. Kati otuuka n'ogamba sigenda kugenda mu kikuubo lwakubanga nsevinga nusu 10,000 ku buli kiro ya sukaali. 10,000. Kakati oba osevinze. Naye kati kunze 10,000 terukyalina value. Kutegeera. Naye ate ku mulala dukyalina. Kuba ngenda kuvuga emmotoka egenda okuntuusa wetuuke ng'enywedde amafuta ga mitwalo n'okugenda so nga luli nagenderanga mu takisi nga nsasula 2,000 n'engenda n'enkoma 1,000 lukyakola amakulu. Kati ngenda okutuuka ng'ogamba kati Haji si wa mu kikuubo. Ekibuuzo kyo kye nkubuuza lwaki si wa mu kikuubo? Webale. Kati ow'omu kikuubo atundayo talina nsonga lwaki ampa lifuleeti. Otike ongezaako kusomesa kutegeera kwaba. Kati abantu bwe batandika balina kumanya kye batunda bagenza kitunza baani. Who are the target market? Oba tonnatandika ng'omala okufuna idea. Target audience yeri ki? Era eri ludda wa? Etuula wa? Era nsobola giyingiramu ntya? Nze nina amayumba ngateekayo buli lunaku. Naye ndowooza oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri nsobola okuteekako ku TikTok. Ne buli lunaku ngateeka ku Facebook. Ababeerayo buli mukutu gulina abaagwo. Buli mukutu gulina abaagwo. Instagram erina abaagwo. Kati era oli omusanga n'omugamba Instagram naga ekiki? Nze yagaana eyo. Gulina level. Bw'otuuka ku Twitter abawandiikako olinakuba did you see that tweet? Yundi yagiza wano oli mulimu gw'ogamba tweet nga talina kitegeera nako wadde. Si level ye. Era ne baba banawusinga ebiri corporate ebirimu okutegeera okulala ogenda okulaba kiina gye kiri naye nga bonna bateekako data okugendawo. Gyonna mikutu naye abagibeerako buli bwongo bulina we bukola ki? Webulaga. Sina gwengezaako kuvuma naye kyenjogera mazima. Kaakati awo ng'omanya nti nno nina kutandika kufeffeta audience yange eri luddawa. Nga tonnaba kutandika bino ebya ssente. Okukuŋŋaanya ssente. Kuba kati nze njagala nkusomere muntu. Abantu bagenda ne bagamba nze ntandikiddewo. Kati nze nkubuulira lugero lwa muntu kutandika kukola ssente. Kukola ssente kuba omuntu agenda n'agamba abo bo bamala kufuna ssente n'alyoka akubuulira nga bwe kisoboka. Mulimu naye wootuuka nga mulimu stage gye waali eyambye okuyitamu naye nga tosobola kugiyitamu lwa nsonga nti n'obwongo bwo bwagaana okutegeera ki ky'oyagala. Kati abantu bonna bamanyira nti nze bwe nditandika akaduuka nja kumala kugwa wa muganda wange ntandika okumusabiriza ssente agenda akole ki annyamba. Ate nga bwe twali mu meeting y'ekika bagamba nti abantu balina okuyamba bannaabwe. Kati muganda waffe yafuna lwaki tatuyamba?
atuyamba atuwe era obalaba buli kaseera basiba bayombagana ffe yatwerabira n'omugagga omusanga ayomba buli zembawa ze boonona waliwo okutegeeragana okugaanya okukola ki okubeerawo nkubuulira ntandikwa bwejja funa idea kati gwe mpaayo bizinensi gy'oyagala nga nnina nnyingi ye mpaayo gy'oyagala nkulage how the mind should work. Studio oyagala kukola studio fine kakati we are assuming nti nno tolina okugamba nti ngenda kuwa okay buli muntu ekintu kyonna kyafuna kibeera kikye okukuwa gwalina okumuteekerawo embeera awe abantu balekerawo okubeera ku bantu bagambe nti gundi tanyambye alina omutima omubi mu nsi tewaliiwo muntu alina kutwalako obuvunaanyizibwa tewaliiwo tebakulimba okuggyako ng'oyagala kumera ntondo za bwereere ate atya nga oli muganda wange olina ssente we yazaalibwa wamu naawe gwe lwakiri wagenda n'ozifuna katonda asituddemu ggwe tuwe ate bwe muddeeyo ne mutandika obbageya omanyi mu constitution ya family abatalina bakwatagana mangu alina ayanguwa okufuuka omulabe bakwatagana balinga banyu basigala nabavuzi ba booda oli ne bwaba mukoda atya bwaba munyuwa sigala bwasanga munnamugamba neraba owa booda bwasanga wa booda gwe bakonye tabuuza nti oba abadde ava ku sayidi kyatandika butandisi kati waliwo enkolagana eyo etategeerekeka kati ne mu famire abantu abo abatasituse nnyo bw'otuuka gwe kasita ositukamu automatically bakweriyenetinga ne bw'oba obayamba bwe kikyo ky'oyogera oyanguwa nnyo okubamanyiira oyanguwa nnyo okudaala kyebava bagamba nti nno omugagga mu kika tateesa anti buli ky'oyogera bagamba nti olagidde naye ate naawe osigala olina opinion kati nze kuno nyinza okuba nga nina byensomesa nga bikola amakulu oli bw'anaakiraba agamba ayogera lwakuba mugagga ate yayogedde ki aye maama twajjirwa abagagga buli kimu bajja mmuwa ayogere tawuliriza content gw'oyogera kati kali kaba kamuluma aba alina okukaleeta so tali muntu aninako buvunaanyizibwa taliyo 100%. Era abazadde singa bamanyi enkuza y'abaana entuufu okubuulirira yali abaana obabuulira buli omu tannaba kufuna levels za njawulo omugaye nti njagala muyambagane we munaaba mukuze buli omu asituse ayambeko munne naye ate naawe gwe baba bagenda okusitula munno simba simukwasizza buvunaanyizibwa bwankalakkalya kuba tajja kikolera obudde bwonna bw'anaamaliriza ajja kuwasa omukyala ajja okuba nga takyagala oba ajja kuba nga alinako obuvunaanyizibwa mu baana be ajja kutuuka ekiseera atendewalira agende kati gwe bw'onaakimumanyiza nti alina okuyamba society yaffe wano kyesomesa oluganda bannaye mulina okukola mulimu abantu babuulirira abantu naye ne batabannyonnyola bulungi kyova olaba mulina balamu bammwe bali mu mayumba gammwe beebase tebaseguka baliyo mubalagiriro mwe bajja ebigambo n'abitambuza wano n'abatabula n'obeera n'omuntu omukulu nga yakutama naye nga tolina kyakukola kubanga oli amulabira bamugamba nti oyo muganda we olina okukola era nga bw'omugamba kaga nkole ki bamundekera oyo ani amukulekera maama wulira nno naye bw'okwasa ennaku nti maama okitegeera anti mulimu ebintu bye tulina abantu olina okubasukumamuuko batandika okwepushinga nze nina muganda wange eyatutwala ebweru bamuyita Shakuru omusajja yatulabirirako nga tukyali wano naye nga ajja kukuweza tiketi ezikutwala naye nze teyansabirako passport teyankolerako ku paperwork naye nabanga mu lubaale ennyamba nembira okoze eki oteeseeko ogenda okuba oli awo ng'ajja ng'akuyamba ku kisookerwako naye gwe oyagala kukuyamba oyagala kugenda bweru n'otandika wadde n'ez'obufaananyi oyagala bazikuwa n'ez'obufaananyi tuli wano njagala kupanga ki ky'oteeseewo kati baba ndi mu studio ndi mu studio basindike ez'obufaananyi ate okanjogera eddaako teyatandisa na za booda okitegeera omuntu omukulu alina omutwe alina emikono gyenna ng'ali omubiri gwe gwonna mulamu bulungi
ali awo amampaati gamulimu sayiti z'abantu kubanga emirimu egisookerwako wano egitatera nnyo okutemebwamu byebyo bya sayiti teetaaga nnyo qualification maanyi go obeeko naawe akatono kolaga nti okoze eki otandikira yo omuntu n'abeera awo ndi mwana waago ndinagwo sikola ebyo tulaba nti ndi mwavu omugagga babadde mu maka g'abantu babatabudde baweddewo lwaki baŋŋamba nze saawulangako Luganda naye eva byembuulira ŋŋamba bantu nti nno muyiga okutwala obuvunaanyizibwa oyo muganda wange yantwala natuukira London bwe ntuukira e London yalinawo karuumu kaali kasitoowa bubeera wansi wa mu madaala bwe muti bwe twasukumamu akatanda we kati ne kajjaamu kiwedde n'entandika naye nga mu byonna byenkola nga mu kuyonja abaana be okubatwala ku ssomero mmo naye nga mba nakoze kiro okitegeera nga n'okwekubiriza neekubiriza bw'abanga aba alina mukyala we bali mu ddiiro kuba obuyumba bwe London bwabanga butono oba bali mu ddiiro ate naawe tosongoza nnyo katwe kugamba buli ddakiika bakulabe ng'oli mu ddiiro okoze eki bakuyiteko okoba olumoga mbadde nnabye nkyamaliriza eno babwemuuko ku kaspeesi kaabwe ng'omuntu omukulu era ayambibwa naye abantu abamu ne bw'omugamba kye yeetaaga okuwulira agetinga offended kasita Shamimu kyova olaba twagambanga abantu mukole ssente nga mukyali baana bato tokkiriza nnyo kutuuka mu myaka eno ffe kati gye tutuuse myaka nga toyina ssente entondo otondowala mangu abantu abagende bwe batera okugamba bakolima mbalabako nga bakolima gaga muganda wange yandeeta bwe yantuusa yaŋŋamba kati London yiiyo America yiiyo tandika nansuula nabonaabona egyo emyaka okugibeeramu otandika birala naye bakugamba ojja kutuuka ekiseera ne bwe giba mirimu ogende baleete obwana nga nti gwe baakuwa omulimu ng'oli wa senior 4 obwa diguli butandika okuyingirawo nga butoopinze babukuzenga kajje kakulagire remove that otandike nkitegedde nno naye teyaliyogedde nange bw'atyo amanyi gwayogera naye nina omwana amusinga n'emyaka ebyo tokkirizanga bikusange omwana tamanyi nze muntu mukulu nina n'omwana ku yunivasite amusinga n'omusinga wooli obudde bwakukwatirawo si walina okubeera kati abantu babaddewo ng'obudde bubakwata yali kati owamwannyini atudde ensonga lwaki olaba ebizibu olaba nga mwannyoko bwali emmere omwana muganda bwali emmere nnyingi bwakola kya oliwa otalina kubeera naawe emmere bagikubalira sentondo ziteeka emabbali olunaku lwokeera ku makya n'omanya nti nno obulamu is 100% your responsibility ogenda kutereera akuyambye n'atakuyambye ojja kubeera okya your heart will be at peace nze Shamimu nali wano nga njogera ku kigambo ky'okusabiriza neŋŋamba n'abaana bange njogera nabo nembagamba temusaba tosabirizanga mu nsi buli lw'osaba you dement your character omuntu yenna kasita osaba bw'oti ekitiibwa kyo kifa naye ate okusaba si kubi mpaka ku kyenkomeredde otuuka ekiseera ng'olinawe weetaaga obuyambi deni saba obuyambi si bubi ng'olina ekyetaago naye kasita ogufuula omuze nga mulimu kati kitegeeza valiyo ogitta abantu ngenda nkutwala kati ku kya bizinesi abantu bizinesi yonna gye tukola it is value kasita abantu Shamimu mulimu omuntu akubuuza n'ogamba Haji Bakaluba abadde ajja wano bw'owulira nti ajja n'ogamba gira mangu mugende kwali mu supermarket muleete ku magiraasi amapya nga ngenda kutuuka naye ng'ejo wabadde n'emikwano gyo n'oba giweera ku magiraasi agabaddewo kiki ekiba kibaddewo awo bagenda kunywera naye mu giraasi egi ayinza ne ka drink obutakamalamu ekikupapya kityo n'obutakiraba nti wamugulidde ya muntu oli bonna basigala bantu kino kati nkusomesa kutegeera kati valyo mu nsi tewaliiwo agikola okuggyako ggwe oba oli mwavu oba oli mugagga part of business mostly is character nkolagana naani abantu abazinze mbalabye abalina skills abakola kino bagamba oyo omusajja abadde azimba okumala emyaka 30 nga yakukwatidde ku kizimbe kijja kutambula naye ng'abeerawo awo ng'alina ka contract kamu n'anoonyayo n'akalala buli wakola bwati watuuka wakati mu kubba seminti teri yamwenkana mu kusumbuwa obutalabika leero ng'enkya mwategeeraganye
tagambwako. Kati ogenda okulaba tolina kyogenda kumwogerera wa muntu mulala ate nga tukyali mu era ekyatambula n'omumwa. Nina musajja wange kati ye reference yeesibye ku skill gy'alina, tamanyi nti networking through mouth to mouth ekyakola ekyali valid. Kati tafaayo ku kiki bagenda kumwogerako, atambuza butambuza agamba nti nze nkola kino nze nkuzimbira bunene bwakyo. Mwati mutandika business zaga gye biggwera kiddayo ku bwongo kibeera ku muntu. Kyami mu botiki gye ziri zitambula. Naye oli bwakugamba ne bw'aba yambadde lugoye okulutunuulira ennyo nojja nogamba mugambye oluguze wa Sylvia Woli. Ne bw'aba nga yalujja eri mmanga n'aluteeka mu dduuka lye, ogenda kujja olugula $300. Bulungi nnyo. Naye ng'okanya kugira naye gwe tomanyi kali kakotoni koono mwati mwabatamanyi byakwambala kakotoni koono kalina engeri gye katuukamu obwongo bukinyiikiza lwakubanga olina value ya kitunda. Naye ng'ayinza okuba yagenze emmanga n'akikyaggwa n'akikwata n'akikuteeka n'agula steam n'akiteeka olina kiri ky'oyagala okufiiringa. Kaakati bano abantu be mbadde nkunyumiza nti bw'omanya nti nno buvunaanyizibwa bwo agenda okuwa capital, agenda kusanga along the way nga naawe omaze okwetegekako. Kuba nze ngamba kiri atandise okufuna naye nze ngenda kukubalira omuntu atalinaako wadde walibadde at least weesetinga otya. Ensi etandika okukulaba abantu babeeko we bagamba nti nno katubeeko we tuyambira omuntu ono. Bw'onaakomawo n'otandikanga kwebaka bwebasi abasigadde abawakeera bajja kukulaba nti gw'ova mu kyalo n'ojja wano kukola ki? Kwebaka bwebasi. Era ekinaavaamu nga batandika okukugamba naye wano we tunaabanga tugenze mufuneeko abavubuka balongoose wano nja kuwaayo ebiri nabo obalabirire. Automatically akukwata akuteeka mu ba house boy. Akutandiikiriza alina kaakuyamba. Kumba otandise ejawaka kati omuwendo guwagulaze nti gulina kubanga gukola ebyo. Kye baba bagamba nti oyo muganda wa mugagga. Kyokka asiimu. Yamuteeka mu compound bazisikaasikamu ne ziba nga tezisalawo tezimanyi oba nnyimpi oba mpanvu zibeera wano muntu. Kulikayo baaba. Kati bw'oba olina bozze nabulaga nomugagga ono talina kisa. Tewabanja. Kumulaga nti nze kino kino kyensobola. Ensi ffenna etuwa open check naye kugamba nti wandiikako omuwendo gwo. Abo omuntu n'atandika okuwandiika nze ndi wa $200, nze ndi wa $300. Nze Shamimu zowandiikako z'ofuna. Nali nkola n'abasajja. Nina omwami omuyindi gwe nakola naye nalina omunaigana nemba n'omunigeria n'omusirya Leone. Tulina ttiimu yaffe n'abazungu baalingamu. Naye naddanga ne ntunuulira abasajja bali nga balina engeri gye baneneŋŋanamu. Tuyinza okuba nga tutandika shift naye nga buli shift ejjako n'oluvungano lwawo. Look at this guy, Satnam, he left the keys, the cups here. This guy, I can't believe him. N'olaba omusajja omukulu ali mu myaka 45 ng'ayomba lwa kikopo. Gundi yalesaawo ekikopo. Naye nze nga bwenzijanga ngamba nti ono mu myaka gy'alimu bw'aba alese wano ekikopo kati ono takyakula. Kati ono yiye. Takyayiga. Kati kano kakyamamamera. Kati nga ngamba mubuulire oba muleke. Bwe naamubuulya tajja kukitegeera ajja kutondowala. Kati tugende tukole shift ya ssaawa 10 nga tetwenyega. Buli omu akole bibi. High blood pressure entandike lwakubanga kujjawo kikopo. Kati nze ng'omugezi nga nzijjawo ekikopo kyange. Bw'anaaba mugezi ajja kulaba. Kati okukutegeera lwaki abalala basigala bayomba. Kati bwe nakimaliriza ebbanga lye namala nabyo nga ntandika okwebuuza ne ŋŋamba naye ddala wano we nnina okubeera. Omanyi mulimu naawe omuntu ogw'olabanga musiru nnyo nga naawe obusiru bwe bukukanga nga naye bukujjukiza munooga nayenza okubanga tuli mu level y'emu n'omuntu ono ddala we nnina okubeera. Kati gwe mwennyini nnyini ewantu wo outgrowings otandika okulaba nti wano si wensaanidde. Omuwendo kati gubeera mu ggwe. Kati nga nkomawo nemba n'abakozi bange ne bakola hajide n'olaba n'ogaa naye nnina we nsobola okubeera nga ndi ddala muntu wa mugaso. Kati ki ekimbeeza mu mbuyinike buno kiki? Ssente.
era natandika mpolampola obwongo bwange okusenvula ne ŋŋamba siri waawano nze Shamimu we nasooka okukola nakola mu kafo baali bakayita teyali Bexley Heath erinnya ndyerabiddemu naye nali nkuuma mu warehouse ng'abantu bavaamu n'embeera omwo ne ntuula ne weebaka nze ate nno nakola katono ne ngula n'akamotoka kange ka Corona kaali ka red akamotoka ako ng'emabega nalonda akafaliso ku kkubo ne nkasuulamu emabega naye nga bakama bange bwe bagenda nga nkakwata nga nkayingiza nga tekyalina kizimbe kuba baali bazimba bi warehouse nga nsula mu kaddabo bakayita ka porta cabin kati ako ng'okakwata ekiro saa 8 omanya tebagenda kukola ki kuyingirawo n'okakwata n'okayiwawo newebakamuuko n'osituka n'ojja n'ovaawo kati egyo emyaka nagyo nagikolako ne gibeerawo we nagendera bye biseera Bin Laden we yakubira Amerika ng'olabika oli muto owuliriza biwulirize kaakati ebiseera ebyo nga ne internet teriiwo naye ng'ogenda ku mulimu abasajja abo abazimbi basoma amawulire gaabwe The Sun biki ne babirekaawo n'okwata n'osoma eggulire n'olimalayo n'okwata bupazo n'obuzannya ne buggwayo n'otuula kati awo ekirowoozo ky'okusoma ekyanzijira nga internet tonnaba kujja kaakati nagwa ku katabo baali bakayita Rich Dad Poor Dad kati nalina obudde obusoma nentandika okusoma akatabo ne kanyumira nga kalaga omuntu bw'agaggawala ne kalaga kati ngenda okulaba nga balaga wano obutabo Robert Kaisoke obulala bwawandiise nengula akalala kodro nti biki nemusoma Shamimu ne ngenda kuba mugagga mwana agenda netandika anti kaakati tosobola kukola kyotakkiririzaamu abaana bano tebakkiriza bagezi naye ate amagezi amasiru balina mangi omuntu yenna atakkiriza tebaagala kuwabulwa kati tubalekayo kubanga ate nabo tubeetaaga oli omu bw'anaasituka ani anaakolera munne kati aliba ayagadde ajja kuwuliriza abantu kye bamugamba kubanga bw'oba oyagala okutambula olugendo noonyayo omuntu eyali atambuddeko olugendo mu ngeri nga yaliko mu mbeera ekufaanana kaakati ndaba olwo abantu ebiseera ebyo bansasulanga ndowooza zaali £4.1 yali minimum pay bwe mba nzijukira bulungi tugenda ku 4.5 naye nga nkola essaawa zange zaali 12 naye nga mbala £54 omanyi £54 ng'obadde kuyala nga nkibala mu nzijukira sobola bibalabala naye nzijukira nabalanga nga nkola $800 olunaku ebiseera ebyo kati olaba n'$800 kati mingi omuli okuba nga agikola olunaku but this was 2001 ne ŋŋamba nti nno leero nno ngenda kikuba bwe ntandika okukola ebintu ebyo natuuka ekiseera nga ŋŋamba ate wano sikyajaawo kati mu kukola waliwo omwami baali bamuyita Morgan yali musajja wa kisa ate nga muzungu abazungu abo batera okusosola kati Morgan ne mugamba njagala kuvaayo okwo nga njagala kukola front house naye nga nina obuzibu bwe mba njogera buli lw'oyogera omuntu akugamba pardon kakati ne mugamba nkoze nti ne Morgan nangamba but your English is good namugamba yeah but what can I do to improve n'atandika okujja yali avuga nga babuyita ba patrol be batuvuga okutujja ku site emu okutuzza ku ndala n'agamba the problem is abantu bwe bapoogera olulimi nga si lwabwe they force n'agamba naye bw'oba oyagala manya nambulya toni waliwo engeri gye yambulya gy'oba okutulamu olulimi n'aŋŋamba kizze nga mu nnyindo bw'oti and you don't force they will understand kati nengezaako okukyogera ngenda okulaba nga abantu batandise okukendeeza zi pardon nemmanya okay it goes like this ne batwala akafo baali bayitawo sidicap ne bampaka front house okubeerako mu bantu ng'abantu we boogere oli ku front oyogera gundi ajja ku reception nentandikaawo okwogera ngenda okulaba nga naawe ngenda okutuukawo ndooza zaali £5 nga 5 olwo ngenda ntandika okukola ki okulinnyalinya mu kulinnyalinya mbaddewo awo emyaka gyalinga ebiri nalwawo awo kuba muzeeyi maama yafa wenkola naye awantu Shamimu nze waliwo maama we yafa
nasaba nnyo nga njagala okukola kuba nali nkyali wa muganda wange naye nga muganda wange engeri gye baali bagenda edda yagenda 86 yagenda ninga na 5 years nga sina nnyo connection nabo ate nze nalina nnyo omukwano gwa maama naye bo nga bagenda dda bayanga okivaako naye nga bwe nabeeranga awakanga ennaku ennuma nga nkaaba nnyo kati nga neggalya nga ninga ali weird towards them kati nensaba bakama bange bampe emirimu nga nkola kati eringa waliyo hours ze bakukkiriza okukola naye nze nga nsaba eziri extra nga saagala kubeera waka kuba okubeera waka n'obutabeera waka era nali mbeera mu kaluumu kange naye nakola waliwo enakola ndowooza weeks nga 3 nga siwummula ne ŋŋenda ne ntuula ku reception bwe nti ne neebaka bwe neebaka na experiencingako kyewaliise half death nagenda bwe nti kati nga buli ssaawa tulina okukola check call okukubira bakama baffe tubagambe bakuceekingeko oli mulamu bayiro balina okuceekingako buli ssaawa saagikola essimu neekuba nga njiwulira omubiri ne gugaana okumuvinga nali ku ntebe nga ndi bwe nti nga mpulira essimu naye nga nnwana nsitula omukono bwe nti Shamimu omukono nga tegugenda kati at the same time waliwo akamotoka akaali kaleeta bakliina babeera eri ku bariya ne bakuba nga nabo bakuba nga naye ndi bwe nti kati ate ekizimbe kyali kya glaasi nga bandaba naye nga mpulira buli kigenda mu maaso omubiri nga guganye naye ng'obwongo bukola nga nnwana okusitula era okufa wallahi haku mazima nga neza okutuuka nenkomawo mulundi gumu nembagulira ne bujja we were calling you how you sleeping nenzira engulu nemmanya nti nina okuwummula mbadde ngenda kukola ki mbadde ngenda kufa we nabeera esidira mu nendwayo nayogera n'omuntu naŋŋamba nti ate bw'ogenda mu Central London sente zaawo kati mulimu bano abakola mobile nga bajjako wano sayiti eno kati kasayiti kano saagala bakansukumireko paundi 5 waliwo mu kibuga konze basasula meka nti 8 ninga 8 ogwa sente nti kati neneebuuza kyekintwala mu kibuga kati nga balina bukoosi bwe basoma okwongerako kati nga bagamba ate bw'oteekako ka first aid wano kati ng'obwesasu nembwesasulira eriya manager wange oyajja nembumulaga nengenda mu central nembeerayo bantwalako mu company Mackenzie company nentuukawo namalawo ebbanga ttono ne bampa obwa supervisor babumpa company emu nagituulamu awo wennali okumala emyaka egisukka mu 15 nenfunawo buli kimu nze Shamimu ngenda okuvaayo ku mulimu ngambe nti ntambula okujja wano e Uganda ng'omusaala gwange guli mu bukadde 12 buli mwezi naye ng'ate ndi just wa security okitegeera kati ate nentuuka ekiseera neŋŋamba kati wano sikyajaawo nga nawe olaba tokyajaawo obulamu bwe butwe butambula naye nga wa gye natandikira nali nfuna zaali paundi 85 buli mwezi 85 waliga eziringa $3,000,000 naye nina okusasulako rent nina okusasulako biki naye nze Shamimu nagula wano poloti yange eyasooka nga sinaba nakuweza London mwaka ku ssente ezo ze balinza wagenda ekirowoozo kyagula poloti nagigulawo kulambiro nazigula $6,200,000 naye nabeera naye emyaka gyatambula we natundirawo $1,160,000 kyova olaba bw'osomesa abantu obagamba obugagga butandikirwa mu kusonda naye ate togaggawala kusonda kati atayagala kuyiga ate obugagga bulimu obugumiikiriza omuntu akoledde emyaka nga tekinnaba kuwera 10 bw'olwana ennyongolooza ogenda kubeera mugagga ojja kuggwamu amaanyi naye ekitwawula awo consistency y'emyaka 10 yemenya okulemera ku kintu kimu nga okiraba kikola n'ogamba nga okikyusa bukyusa okyongeramu maanyi kizibu nnyo abantu ba wano they are jack of all trades tayagalangako kubeera kafulu mu kintu kimu bamutegeere so nga ekintu kyonna kyokola olina kugenda ng'olwana abantu bagenda kuntegeera batya mu kintu kyenkola weewokka lwaki we banaaba bakirowoozaako bagenda kulowooza ku linnya lyange
kintu kino kyafulumye kibadde kibona munoonye Shamimu akyogerako ki Shamimu ani gwagenda okuleeta ng'oteeseewo embeera nti bwaba baagala ekintu asoosowaza amanye omuntu w'okunoonya ku ddakiika eyo yaani nga wafuuka professional mu ekyo pejjo gye bagenda okuddukako n'oba nga tofaanana ng'abantu ba bulijjo bwe bakola bintu okitegeera bwe mbikola okujja wano okutuuka wano olwo olugero luwanvu sisobola kuba nga nduddamu buli ddakiika naye wakati wakyo nze ndabye amadaala engeri gye gagenda geekubaakuba ne gatuuka awo mulimu abantu Shamimu b'otuukamu kati gwe bw'oba olina ekizibu mu bufumbo n'onyumizaako maama wayogera na bitono era ebiseera ebisinga omuwakanya n'omumuwakanya naye amagezi gaali badde nti lwaki abaddewo ebbanga eryo lyonna ntegeerayo mu kintu eyo yemubeezezzaawo omusajja kitaawo senga ofuna version ya bbaawo ng'afaanana kitaawo gw'oyinza obutafumbayo mwezi bulungi nnyo kati kitegeeza eri ndowooza era ogera n'omugana naye maama wali musiru okutegeera kwe kwasobola okukwasaganya obusiru bw'oli buli kimu kituufu oba kikyamu kusinziira kwani akirabye wano we baleetawo eccupa ya bbiya ffenna tusituka nze naawe naye ate nwenkoze wano ne bwana batte ne bagiteekawo nze nyinza okuvaawo naasigala nga yeemiisa kibi kusinziira kwani kusinziira ntegeera ya muntu be natandika nabo nabalekayo n'abansookayo be neegombanga nakati bakyaliyo bakolookinga nzize wano ate nafuuka nsonga ya wano bwe nkuzzayo mu history nkubuulidde 2001 nabeeranga mu Porter Cabin nkubuulira ashalira nga ntudde wentudde nga nsoma butabo obwo naye nabusoma kuyisa olukwakwayo oba nalusoma nennyumirwa nengezaako ddala okugoberera ate omulimu gwange ne gunjawula ku bantu kati we gunjawula ku bantu nenjagala nnyo kyenjagala nga tewaliwo muntu ambuli amasimu tegaalingawo kati nekyekanga nga nafuna obwongo nga bwange Shamimu waliwo semina ze nawaako ne ku university ne ŋŋenda naye omu gwe nali naye nemubulya we nakoma okusoma nakati sikiwa nti yakikkiriza how I was articulating anjogera ebintu byenjogera with reference with the survey nenkimubulya naye ng'ate omuntu eyasoma ayinza obutakikola ne mugamba nti nze abasajja be nayigirako saanoonya baasoma nayigirako abaayita mu nsi ne bawangula ng'ate baasoma naye ng'ate bayiseewo bawangulidde mu nsi y'abaasoma ne mmanya ki kye baakola buli omu yenna amanye circumstances ze anoonye abazifaanana agende akole kye bakoze ayitemu BMK yafa dokita mubuuze dokita waawa yasoma mpaka wa ensi emala n'ebikuwa mulwana yafa dokita yasoma wa dayugu weekend nenye bebakola legacy nebibeerawo bonna bakirumira kati ujjawo dokita mu nsi y'abateredde kati ensi terina gwesosola okujjako nga gw'otandise n'oembracinga victim mentality ffe tuli bubi ffe tetusobola n'otandika kwerabako kibi n'ekikazi ekibi kiyinza okukozesa byonna ne biggwayo kase kibanga kyemanyi nekikubulya valio kyo sikikola akikubulyawo in advance ogenda okulaba gye kikoma okubyogera gye kikoma okulungiwa abanake lwaki muwendo gwe gukusika muwendo omubi nga yeegalabanja era ogenda musanga nga tewali atwala obulungi bwe nga bwe bumusumbuwa mulungi naye nga value teriimu totubuulira kati Shamimu bizinensi nnungi okutegeera naye okutegeera obulamu kyekikulu okutegeera obulamu kyekikulu abantu bajja tutandika tutya mu economy enfu weebuuza abagaggawala bagaggawaliramu batya bwe kasookedde nga kano ke bagaa nti kaaba mpola gwe buli ke bakwesiga bakumanya olina okubbako tosobola mugamba nti genda onguliza engoye bwe ziti omanyi bw'onootuuka mu bali abagula bw'ateekako lisiiti ey'emitwalo 2 nga mugateekako 22
ebiri gyange nze nja kukuleetera omulimu atofaayo olinze mmutegeerera teri muntu akola ssente nga musiru era amanya n'akutegeera kuba oba olumu ajja kugenda abyegulira babimuwe ku bbeeyi entuufu akomewo kaakati atandika ojja kuba olyawo ng'atandika kukubangayo ssimu kaakati njagala ebintu bwe bityo zibeera ssente mmeka mpozi 2 nga muzeeyi naye twadigeze ne tulonda akikulage nti oli amaze okwogera naye akugaye genda tumaze okutegeeragana 2 gwe kaakati omuwendo gwo gutandike kuba nti otambuza butambuza ssente ovuiki gusobola okuggwawo kuba basobola oziteeka ku mobile money ka business agitandisa ate kaakati tugenda kunoonya kuva ku capital atandikibwako Kyamimu ng'oyagala okugaggawala mu byonna nkwegayiridde olina okukimanya nti nno omuntu akola ssente alina okutuuka ekiseera nga yeekozesa ng'akola ekintu kye nga tebakozesa okukozesa kugaggawaza nga bakozesa osobola okugagga obugagga bulimu emitendera naye fugge olina okutuuka ekiseera ng'olina ekikyo kye weekoleranga ggwe nga kikyo ate gy'okoma okulinnya ebintu bikoma okubeera nga biri interactive ne bibeera nga bidda ku bwongo kaakati wa gye tutandikira ffenna tutandika tuli mmanyo kkiriza bwe guba omulimu gukyagaanye wonna ewasookerwako genda osabe omulimu ogusookerwako ogwa bulijjo gwe banyooma ogutalina mu kiraasi yo nga nasoma ina diguli zange ate omulimu oguliwo ekirungi ekikuliko bw'otategeera wowe balina kikozeseza kiyinza okufuukira ekibi oyinza okuba muwala nga bulungi bw'olina n'obukozesa bubi ne bufuuka ekizibu kyo ne bufuuka okubonaabonaawo okitegeera nga bagamba oyo bulungi bunnuma nga nawe kimu bibiri tajja kummanyiira lwaki ammanyiira kino tasobola kukiŋŋamba ku basajja abasiiba bankwana kati nga gwe tokyawuliriza lwa nsonga nti nno olina bana abakukwana buli lunaku n'odiba bw'otyo olaba bwe kikufuukira ekizibu mwangu lwa nsonga nti nno n'oli tosobola kugumiikiza kuba olaba choices weeziri kyova olaba olumu n'abaana babagagga batera ennyo obutavaamu tebalina sitola ate bakula choices weeziri talwana nnyo tafunvubera nnyo kuba amanyi asobola okuyitako ewa taata n'amufuula director kati bagamba tiyaji bakaluba byokoze abaana bo tebagamba olina emirimu egyo mu kampani yomwe balina okukola ki okutandikira kati omwana akula akimanyi ti kampani ya muzeeyi weeri abonaabonera ki ekitali kikyamu naye bweribanga tagwanidde era tajja kubaamu mu bizinesi ya muzeeyi Bill Gates alina billions za ssente agamba obulamu bwe obusembayo agenda bumala ng'agaba bugabi ssente abaana be balinako kitono yakibabuulirawo mu advance mwekolerere kuba azigaba balaba Zirinda Foundation bonna weeziri bazigaba nga balaba bwe bati ati wano tetulina nti bagagga omwava omuntu asooka kubonaabona omuntu n'agaggawala omuntu n'afuuka mugaggafugga obulamu gye buggwera buggwa ate agaba ssente zaafunye abantu abakozese zituuka ekiseera nga is just numbers tezikyakola makulu kati n'otandika kunoonya abalwadde nze kati ngenda kuyamba abalwadde ba sickle cell nze ngenda kuyamba abalwadde ba pressure n'otandika kugaba nga kyekikuwa satisfaction ensi ogituuse gy'erina okukoma wano tewali alwala okoyo ogikubako ekifuba byonna obifunye tewakyali life is just a mystery byonna omaze okubifuna wano tewaliwo yali akutte ensi n'agiggusa talinaba awo wano abasajja gye bali baguzizza ensi bagabanga be era obalaba Warren Buffett kati batambula butambuzi ku zi university nga balecturinga bulecturings ayagala kubuulirira abantu okoze otya naawe ofune ku bulamu obufaanana ng'obwange so nga ne Uganda bw'okikola oba weeraga kati oyo yagenda olutambula ng'oziga agenda kakati oyo agenda aba olumu baba tebannaba kutuuka atuuse ensi emutegeera nti kaakati oyo yatuuse waliwo abaazigaba bano mu covid kati tomanyi gye bali naye ate waliwo n'abaazigaba nga weebali nga structures zaabwe zaali nga yali akibaze nti zino bwe zitoolako nezizaayo atuuse yali agwanidde okitegedde kaakati mu ekyo nze kyembadde ngezaako okuyigiriza nti omuntu otuuse w'otuuse ani agenda okuwa ssente era ani agenda okukuyamba ani agenda okuwa entandikwa kugaye genda otandikire ku mulimu omutono oguliwo naye mu byonna era nawo waliwo empisa zaawo ezivugawo
Shamimu nze waka nina tugamba abakozi nga basatu ngenda okwekanga nga nina omukozi anyanguyira mu bonna abasatu n'erinnya anyanguwa mangu okulikwata opposite to others mu baana mbalina awaka naye ngenda okulaba bwembeera awaka waliwo omwana gwe ŋŋamba gundi jaja ako kekaddako lwaki bayita gundi ogenda okulaba gwe bayita taagaane taatenguwe naye era waakiri ogenda omulaba nga emitaafu gimwesibye oba kiteekawo mangu ogenda okulaba nga yes okifiiringa akireese n'akiteekawo kati mu nkola eyo is attitude attitude amateeka weegali gajja mukwasaganya ajja kukikola naye ekikuddako ekigenza omukulesa olonda omulala is attitude ye sinungi ate attitude egoma mangu kati ogenda okulaba mulimu n'akaana ogenda okulaba nga kali awo buli kaseera kaba katudde ne maama waako naye ng'alina ne bw'aba muzadde tebakulimba alinamu ba favorites bino byetukula nga tugamba maama singa kwagala gundi atuboola kibeerayo era ogenda okulaba nga oyo bamala ebbanga gwe wooli eno oli mu kuwatanya oba olumu ojja kuweerezayo ssente naye nga waliwo amukubirako akasimu oli otya maama wange obulamu bugamba butya ddiya na mwana wange ndeka ndi eno lunnuma leka naawe maama kwekaddiya nga bafuuka ba mukwano mwe kyemutasobola mugamba ogenda okuba mu bonna mubamu agamukubire gundi aganye okumira eddagala maama lize bati muyite gundi lwaki yeekwata newe yepositioninga ne maama abeera ng'amwanguyira era ogenda okulaba ne maama waatali ojja bwati sente ziruddanga baka maama labadde talinawo yanteresaako bwe ziti ne buli omu ne yeewuunya maama ne sente zabadde aziwapositioning obulamu nga obulamu nga bw'obulaba butambula mu mbeera bw'etyo it's the duplicate kikwata nga bwe kiri wano ne kidda mu bulamu bwa bulijjo ne mu bizinensi kati mu bulimu obwo obutono ogenda kulwana batandika okugenda nga bakukuza oli agenze naŋŋamba ajja kugamba nti naye kakati otandise kwogera era otandise nakwogera ng'oli ayingidde mu mulimu nze kati atannaba kugufuna nze nnoonyeza emirimu gimbuze kakati abantu Shamimu osaba omulimu guliko abantu 10 oba abantu 20 nkubuuza ekibuuzo kiki ekigenda okukulondesa okuva mu balala bonna nyinza okuba nsi nyambadde bulungi nina confidence mpunya bulungi bosi mutunudde nkoze eye contact saagala kunseseza mu bintu guno nno omusomo ogulaba ngwogera nga asaaga naye omuntu atusobola okutuula na analyzinga n'afollowinga bino ebintu asobola okumalayo ensi yonna. Shamimu omuntu ataasoma ayinza okuba ng'ositudde certificates zo zonna n'akumaliriza bw'aba yategeera ki ekyokkola. Bw'aba yategeera ki ekyokkola. Ataasoma n'ayitawo n'alekawo abasoma. Nkubuulira emirimu buli kizimbe ky'oyita bw'oyita mu bizimbe nga 10 mubeeramu kimu we banoonya omukozi. Gye bali babeerayo. Kaakati oyagala kugenda wansi wali otuddeko n'omanya nti no kampani eno just kampani zonna ziri ku online. Basobola okubuulira ate abantu babeerako ne bakulaga nti ono director waffe twatandika naye mwaka weguti yatandika bwati ne bwati bw'okisoma ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti eyo kampani amadala mwegali erinnya egenda waggulu. So atandikidde wansi asobola okulinnya okugenda waggulu. Waliwo akagero kenawulira oli ng'anyumya oba nze kankakuwa mu version yange mbuyi kyakulabirako. Singa mbadde mbeera Namugongo wano wendi nenvuga neŋŋenda ku Javas wali e Nakawa nentuukawo nensaba okwogera ne manager ne mugamba amannya gange bampita Yasiini tubadde mbeera eyo Masaka nazze wano naye mukulu wange yandeese mu kibuga mu butuufu mmanyi okukola ekigambo ky'okulongoosa eri nze mbadde nnongooseza abantu bonna naye nazze okunoonya emirimu nkubulye nina ekizibu bwe ntuula awaka nina engeri gye nkerengetanyizibwamu mu bwongo bwange mba siri mulamu. Ndwala nkwegayiridde mbadde nsaba bwe mbadde mpita n'ekifo kyammwe n'enkyegomba nkusaba temunsasula
naye mumpeeyoko buwisaawo emu buli ku makya ngenda kujja mbalongooseze wantu wano nga bwe nvaawo mbe nga akozeko exercise ngende nnoonya emirimu gyange emirala. Kati nkubuulira human psychology ne contact kubanga amateeka agafuga okuwa galaga nti olina kumala kuweebwa. Toyimiriranga mu maaso ga kyoto n'okigamba nti nnompa omuliro nkuwa enku. Osooka kuteekamu nku ne balyonka ofuna omuliro. So it is service before payment. Kati ffe mu bulamu bwaffe twagala nnyo kitandinga the other way round. Payment then you serve. Era bw'oba otandika okusaba weebale nnyo. That is a proof of kyenkusomesa Shamim now this is psychology in doing business. Mulimu ebigambo by'otalina ku buli omu y'ensobi gya gw'olina kutunda butunzi kikyo. Omuntu olina mulaga nti yalina okukufunamu. Yalina okukufunamu gwe okusasula kwe tayagalangako kuwa. Kati ye bw'anaawulira nti noowa era ekikyate kye kisinga ne ku ky'abalala bw'ona atandika okimulaga then ng'alyonka ate atandika okuwa ng'atya n'okukuluzinga. Kati abantu bo bajja ng'alowooza ti genda oyambale genda okole biki. N'otunuulira abantu n'akugamba nti nnoonyezza omulimu ebbanga lyonna. No, totwalangako budde kwagala kulowoozaako ng'abalala bwe batalowooza. Olowooza ng'abalala bonna bwe balowooza. And therefore the results are going to be the same. Mwenna kye mukola kujjuza resume zammwe. Nasoma n'engenda ekyambogo ne bampa diguli ne genda olabe TV bameka ayafa. Bonna diguli bazikoze eki. What makes you different? Kubanga kye mulwanira kitono nnyo. Ate mwe muli bangi. Nze ndi musajja muzimbi naye byenkolerako bingi nnyo bikwewuza wogenda n'okumanya nti ndi muzimbi. Naye ebirala byonna bikuuma profile yange kubanga ntunuulira nnyo kyajja okwo abantu beekengera naye njogerayo the presentation. Now kati personality olina okuba nga ogipolishinze okukwatagana n'abantu enjogera. Teri muntu agenda kufuna wano ssente, teri muntu agenda kukola byakoze Shamim nkubuulire nga tonnaba kuyiga kwogera. Era bw'oba ng'olina awaka omwana ng'omulaba buli ky'oyogera akola bw'ati yeesasasasa bw'ati manya nti olina omutawaana. Abaana abasomedde mu international schools basiru. Bw'otunuulira nkubuulira international ne wano ku curriculum eyaffe bw'obateeka n'obagamba nti mukube ebitabo ogenda okwekanga ngo ono bw'omukwata n'omuzza mu bino ebyaffe ebya loko masomero ga loko tayita. Ono international nga tayita wanaagwa. Gwezo ekyo nkikulekedde gwe genda onoonyereze. Genda okwate omwana wa mu America ali mu mwaka gwegumu omuleete wano omutuuze n'abaana ba wano mugende ku lupapula. Ogenda kula results. Akaana kawano kagenda nkubuulire kagenda kuva ekyennamukaaka kakole pepa otye. Nze nina omwana bamujja London eyo dda in the 90s. Twamutwalako wano ekyali Wajjala eri bamujjayo bakyasoma ne bagamba kale tugirawo bamutwaleko awo ku meya wano ekyali Wajjala. Wallahi nkulayirira yali ava London ye yasemba naye nga yatandise okwogera oluzungu ogamba kantuule n'ono. Kawulira omwana ate wano Haji tulina ekizibu omwana bw'ayogera oluzungu. Olowooza nti aba ategedde ne batamanya nti lulimi. Kakati ekyawula ono ku ono is confidence. Is confidence. Omwana w'oku international genda ng'olabe balina open day ng'ayogera. Dear parents, we would like to introduce you to this. What we have here, we have the secretary. Babajjayo nga structures eziri mu masomero. Bw'ayimirira bw'ati nga yatandise okwogera. Asitudde omutwe guno bw'ati ayogera. Ogamba tufudde. Kye bamubuildingamu is confidence. Era ye akula alaba amamotoka g'abazadde be ye amanyi they are destined okuwininga. Kati oli onkoteekeko ne connections z'abazadde be. Kati oli asoma abisoma bw'ati naye alina kyalina nti ffe tuli banaku. Amanyi byakusoma bino byakukuraminga
naye ate ensi akazannyo ne kagenda nga kakyukamu. Kati abaana bali bakulanga bamanyi okwogera. Confidence nga weeri gwe akufeesinga nakugamba no don't thank you very much. Kino bwe kijja kyemola bwe kiti era oliba oli awo nga ne mukama wakyo yakikozesezza atya naye mugezi. Ffe twamuline yatukulemberanga eyo ekibuli ng'omumanya muli ku sure nti bw'atandika okwogera we bati ne munaaba mu debate ajja kusirika. Ku fluency mu luzungu nga tagirina. Naye nga mudda wano ku lupapula agenda batwala mutegeere. Kati mu nsi omuntu alina okubanga asobola okukola presentation. Kuba ne bw'onaaba byonna obimanyi nga you cannot present yourself tojja kubifuna. Era bw'ona agenda okubanga osaba omulimu omuntu in split second agenda kuba yasazeewo dda akuwa omulimu oba tagenda kukuwa. Bangane ku visa bwe biri. If you can manage to turn an interview into a conversation, you have prevailed. But now that is a skill. That is a skill. Bw'otuuka ozze kusaba visa. Amanya go gwana. Shamimu Mayanja. How long are you going to stay in the UK? 2 weeks. Who's sponsoring your trips? My husband. And I have some savings. Do you see the chemistry? Olaba omuntu nga ayogera. Bisobola okuba nga bitaalinga n'okutaalinga. Naye omuntu agenda okujja n'atuula. Good morning. Oh, good morning, sir. Mutandise okwogera. Even the posture ng'omuntu otudde. You are not cocky, but you are comfortable. 90% of communication is body language. How are you today? I'm all right. I woke up a bit early. I had to be here on time, but I've had a coffee. Thank you. Ng'omuntu namutunzi nti oteekawo ekintu ng'akiraba like you oli gwe. Oli gwe. Yes. How long do you intend to stay in the UK? Well, I intend to stay there for 10 days. Actually, I would love to stay there for more than a month, but I have my obligations here. I have to be here. I have to be back here, but I would love to stay more than that. But in this case, I'll stay there for 10 days. Oyogera oteekawo akatono k'olinga k'olina okwogera akatali necessary toka prolonging to be annoying, but you are not straight. It's not a yes or no. Tokankana. Eddoboozi teriri mu kkaaba. Yes. Wazze tokaaba. Toka ku interview ng'akaaba. Oli akutunda akulaba nti yes. Kati omuntu agenda okutunuulira bw'ati nga yeggwe. Era bw'aba abaana bo ogenda kubaleka wano. Yeah, I'm leaving them this time, but I'm going to work so hard next time. I would love to go with them. You know, family is so enjoyable when you go around on the trip, but this time, no, it's me who struggles to get this money. They will stay behind. Wow, same to me. You know what? When we work, when we work here, they don't understand, but the stress of work. Oh, talk about it. What? Kasito otandika kimanuvaringa ne kitandika okuva ogenda omula kasito omuteeka mu mbeera ng'atandika okuta n'afuuka a human being to a human being. You have done it. Those are skills. Tosobola ekyo tebasobola kikusomesa mu ssomero. Tebasobola kikukoochinga bano abakukoledde paperwork. Kati yeyo gwega amagezi aga street agatandika okuyamba ku paperwork wo. Abantu abasinga balina paperwork, amagezi aga street, amagezi ag'okwe executing ekintu tebagalina. Ate aga amagezi gajja instinctive wise. Otandika okukibanga yeggwe. You know when to say and when. Toli oblivious to social cues. Otegeera owoe boogera woe basirikira. When it should be annoying and when it should be not. You have a conversation for everyone. Omanyi ki ekyokwogera era okyogerera wa. Now that kind of intelligence abantu gye balaakinga oli n'abeerawo ng'aganeze ki waliwo ky'otamanyi. Shamim is until you understand it. Kati omwana ono kembadde nkugamba nti ekimujjamu kumanya kwogera oba butakutegeera. Bw'atandika okubaawo ng'ayize okwogera buli omu atandika bambi ekisajja kyazze nno ne kikolawo wano. Kyazze lw'omiisinze ng'ojjayo bantu bange nabadde wakujja wano okubayambako okwo naye kintu kyabadde kiga omanyi okunoonya gino emirimu simanyi nakumanya era Mukama Katonda n'ansaasira ne mba ng'ayingirako okwo wano ne mbaako ne kyenkola kijja kunnyamba.
bw'olaba wekitava akanambo akiri katwala. Omuntu gw'owola ebbanja mu mmeeme yatuuka nga ayagala kusasula. Bonna abantu si balungi naye mu 10 temubulamu babiri balungi. Era ojja kuba oli awo nga bagamba bannange tulina twagala driver okugira bwati nga ina wano omusajja oba bambi kirina drivers license kisajja kintu kiramu kyogera bulungi. Emikisa gyo watandika okugirwanako naye omuntu gye kyawanawulira kino ng'agamba abantu bakuno bajja kukozesa paka kufa. Yes, lwe lutalo. Abamu bantu balungi abamu si balungi naye bwe nkugamba n'okola ki kye nkugamba at least owadde chance omukisa okuba nti gusobola okubaawo. Kati asigadde awaka n'atuula omukisa gwonna tegukola ki tegubeera bw'omala okuyingirayo bappa and then ng'otandika okuteekawo skills ate zitandika okusukkulumya ku bantu abalala. Kati along the way ng'oli mu kukola then ate n'otandika okutondawo embeera yanze nsobola kukola ki kyenjagala kiri ky'obadde oŋŋamba nti kati njagala studio. Ali nkunyizeeko nti n'otandikidde wali bajja kutandika bakusasulirewo akatono naye ne mu katono ako institutions zonna z'olaba bakola kumpi essaawa zezimu zifaanagana naye emiwendo gya njawulo. Oli akugamba nze nkola Monday ku Friday nkola ssaawa 10 kati awo kitegeeza nkola ennaku 25 bansasula obukadde 25 awo ne mmaliriza nga ngamba nti buli lunaku bansasula emitwalo 10. Kyayogedde kye kimu ne gwe basasula obukadde 5. Tusasula naye kyawukanye bwe muwendo gwa ssente. Tebakusasula budde bw'omala ku mulimu. Bakusasula muwendo gw'oteeka mu budde bw'omala ku mulimu. Omukulembeze w'eggwanga olwaleero buli lunaku bamuspendingirako 2.8 billion every 24 hours. 2.8 billion ku muntu ogwo assa oxygen nga ggwe. Ekiriwo awo is value. People bamala okumuteekayo nga bamugaa tukwata obukadde 50 genda ogule emmotoka kwata zino genda ogula amasuuti azifu yabadde tasobola gagula nga bamugamba n'abaana bo bonna tugenda kubanga tubajjanjaba ne insurance kyokka bamala ate bamusasula obukadde 3 buli mwezi. Value. Tebamanyi bwe bamalanga ate bagenda bakwata abali ku street. Nyanya ogenda okulaba omukazi nga bamukasuka obugulu nga buli eri n'omwana we chupu nga bamutwala ku CPS. Oyo muntu kiba musitula batyo is value. Tekikola mawulire lwe bakutte ku MP bannanga naye kwasa MP woti kyekikwasa suti zonna zana muzika mutyobola erinnya ly'abantu mutyobola erinnya is value. mama nyi value. Okitegeera kyo bimujengezaako okugamba abantu bano abantu bwe balikwata ebintu ebyo ne batandika okubiteeka mu mmeeme zaabwe ne batandika okubyeyisa bwe batyo omuwendo we gujja okubeera. Tuuke wantu ogenda okulaba luli wajjanga babama kati tebakyabama value yakka weemalamu. Wali everywhere waggwamu tokyategeere kuba takyalina makulu. Waliwo ne yabangawo nga n'okumukwatako obukwasi bwe bati amawulire gonna gakuba. Era ali mu kkomera bangi tebamanyi na kumanya. Value. Same person, same circumstances, different reactions. Byenkusomesa ogenda obifunamu. Emisomo gyange ngisomesezza abantu ne mbabuulira teweemalaako bibyo teweekola ki kuba bikuleetera value. Abantu tebalina kye bakwagaza. Baagala ki? Value baagala kikugirako. Kati gwe buli kaseera ekyo gwalina okulwana okukyeteekako. N'okukikuuma. N'okukikuuma. Kaakati oŋŋamba tutandise. Omuntu ono ne waali atandise okukola afunyeewo obusente obutono. Agenda kumaliriza agenda kunoonya kikyayagala okukola. Shamimu wuuno wano yatandikira gy'atandikidde bamulabye ayirirwa ate byonna bw'oba obitandika abantu babalowooza oli muguwa ddalo. Shamimu temulabye ali awo ali mu mbozi z'amalwa. Akoze bwawe naye omuwala ate bino byakoze tebirina bakolera makulu. Olimala okutuukayo nga be batandika okunyumya olugero. Atamulaba yatandika wano ng'asaaga. Kakati se alina bakatikkiro gye luba lutandikira olugero teryayagala kumanya oba mulalu. Tewali. Kakati bano kye kisumbuwa n'abaasoma. Ayagala atandike nga lukola amakulu. Banaabulaba butya. Gwe baayise ku graduation yagize ku graduation MBA ani
bamulabe nga atandise ate okujja bwatyo ng'atambula mu kibuga ng'engatto zigwa olubege. Tewali kimusumbuwa certificate gye yafuna. Yazunga nayo. Ye musumbuwa. I can do this, I can do obigamba ani. Omanyi ababikola okusinga n'empapula. Ambi ana account ani gwobalira ssente yazikola atamanyi zibala. I can account. Leta bamanyi zibala. Nze ngenda mu supermarket ne batandika okubala ebintu simanyi 12 nga nze nina mutwe obuto nagize bwadi nimwe abadde ki. Abala emitwalo munaana already nagitegedde dda nti giri munaana oba munaana mu 1000. Ne musimba line okubula okwekutula. Obwongo tabukozesangako machine gye yesiga. Alina mwana simanyi nasoma. Myaka 8 ogenda omulawa oluvubuka lwe mwatyanga ku campus olwabamazangako mwenna. Ng'akomyewo eno mukube juice. Agenda okugira bw'ati ogenda omulaba amannyo gatandise okujja bw'ati otandika okugira otandika omulaba nti gaali gayatika. Ng'agenda otekemu bracelet. Omanyi mwabiri ffenna tunyirira. Buli omu n'omubi anyirira. Genda mwabiri awo omanyira nti gundi oyo yali mulungi nnyo. Olwo nga muscles olwo atandise okuyiikirira atandise okujja kw'oli gino. Ensi kati olwo etandise ogifeesinga. Mu buto bakugamba ng'ofaanana kitaawo ng'owakana. Kati otandika ogenda okulabira tandise omufaananira ddala. Amazeeyo kitaawe. Ennaku nawe kadde bikutandise certificate ekubonyaabonya. Bakugambako ne fala kitaawe. Mu buto bakyawa kati naye afaananamu maama. Genda okulabira ddala nga bagamba bakaluba bw'omulaba si kimwanyi yennyini. Olwo emyaka giyise. Otandise. Ogenderera. Otandise. Ffe twaliwa nze wano mu gyekyenda walindabyeko. Amayengo nga gandi gati ku kyalo nga nze gwe beebuuzaako. Mu mutwe. Katwa shini kano. Guno omuyayi tokulaba kati gwe gungamba akawalaata. Nali nnumikako. Walina kantra shini. Obulungi oba olituuka mu myaka gyange ng'okyafaanana nga bwenfaanana. Ng'omanya waliwo. N'ovayo mu gyange nga oliddimyuwanga bwendi. Ng'esaati ogyambala n'etuula. N'etuula. Kitogi ne kitagwa. Bajja kutuukayo nga biriiki. Halwa kati banaanuuse kati. Yabi mutudde ku mulamwa. Tudde ku mulamwa gwe. Edduniya ogitegedde. Kaakati gw'obadde kiri oyagala nnyo ŋŋambe nti nno abantu tubabuulire nfunye ssente bwe ziti ŋŋenda kukola ki Shamim omulimu gw'oyagala gulina kuba wano. Ku mutima. Kati mu kyonna bwe kimala okubeerawo olaba kali ke nakugambye nti nno sikyagenda mu gundi mu kikuubo ngula mu supermarket kati eyo target market kyokola okola ki Shamim oyagala kukola studio naye ogenda ku settinga ki video yo abantu baba bagenda ogiraba kiki bagenda okulowooza kati n'otuula n'okola survey. Nze nina ekintu kye mmanyi when it comes to content. Content nze natandika nga nsomesa. Okusomesa mmanyi okusomesa okulungi okunyumira abantu. It should involve storytelling. Olina okunyumizaako ku bantu akagero. Olina okubabuuliramu akagero ke balina okwa-identifyinga nako such that you can invoke their emotions. Omuntu alabe nti ali mu kubonaabona ali mu buyinike omusomesa okuvaayo naye naye mubuulireko okwo kasitooleko mu buyinike. Kubanga ffenna ogenda kwekanga nga ekiri ewo kyekiri ewange. Ekikusumbuwa mu bufumbo nange kyekinsumbuwa. Same circumstances but different players. Kati omuntu anaasomesa obulungi abo musomesa amala kweyambula abalala ne bambala. Naye abasigadde batemaatemako ne babanga tebajjaayo. Nze kyova olaba obugero bwange sibutiiririra. Omuntu ne mubuulira ne ba Museveni obalaba. Stories abo abamanyi bakunyumiza bwe babbanga ente. Babba emmere y'abantu. Yes.
kati bakulaga nti olutalo bwe lubanga lukyali lutalo oba mu lutalo kati okyabinyumizani ne bikola amakulu buli bobinyumenga abane twakoowa etwakoowa ebintu ate ekikulu giti yayitamu kyava bibagamba ekyava mumanye nti abantu bonna tebasunansuna nze Shamimu ondaba ono namumanya mu 96 actually it was 95 kati tugenda myaka 30 myaka 30 omanyi lwaki mwagala nze newaggula mu ssomero nali nsoma Kibuli eyo nkoze eddalu lyange bangobayo bwe bangoba ekibuli nenzija nenfuna neŋŋenda ku kasomero bakayita St Francis kali awo ku Bati Valley nensabawo ekifo kati bwe bampa fees muzeeyi yatuwanga fees nga muleeta bu bank slip bwammwe ne bazibawa ne mugenda muziwa bbaasa ku ssomero kati bazimpa naye nga mutandika ne mutwala abagenda ku Taiba abagenda ebweyogerera Sani Turabi nga kabeera ka town service olwo bagenda kukola ki kusuulayo kati ne muganda wange ne mugambira mu kkubo bamuyita Waswa ne mugamba nno amatuufu gali ku ssomero nazzaayo emisango naye ne mugamba nze nsuula wonsudde ne keesi yange ne keesi yange n'omufaliso ngenda kweyiya yafuna we yansuula nga nafunye eddaka hostel kaali awo nga ku Kaleerwe kati bwe nagenda nga nkafuna sente ze bampadde oli yeyambikirirako neŋŋenda awo ku St Francis nasasula awo ka hostel neŋŋenda ku St Francis nensasula school fees oba gyalinga na $50 by then naye nga ku St Francis okuva awo okutuuka wali ku Bati Valley wala kati ewaka nga muzeeyi yalina ennyumba z'abapangisa naye ng'awamba ebintu by'abatasobodde kusasulwa nga nabazizza dda waliyo akagaali kati bwe mbala akagaali nenzirayo nenkajjayo nenkakubamu awo omukka nentandika nga okusota nensigala nga ŋŋenda ku ssomero naye ng'essomero lye nnina okugendamu si lyenkoze eki lyeŋŋenzeemu kaakati nsoma ttaamu eyo tudde awaka okusoma ripooti esoma ddala bwe bankwatira kakati awo mu kwogera muzeeyi avaako ki avaako yanga kale nga tubeerawo holiday bwe yagira nga tutandika kusoma kati olundi ontandise olw'okivubuka muzeeyi yayagalanga nnyo abaana be basomere mu bisulo musajja yali teyasoma naye nga abaana ffenna tusomera mu masomero ga bbeeyi masomero agatwalira ddala obubonero obutegeerekeka nga neekyankuula ŋŋenda bino olwatandika olw'ekivubuka nkomawo kironzera kiro nkomawo esigambwako naye ng'ayagala bw'oba obaddewo okole kati nze nga bannange tebakola lwakuba bali mu bisulo nze lwaki nkomawo wakankole nawe oyagala obidoojingi emidoojingi yansanga kiro zaali ssaawa 4 za kiro yansanga ku musaalo nga nsaala ishaayi najja n'abuuza Yasiini aluwa kati nga mu kuva mu kisulo edda bwe twebakanga buli omu yalina akafooke mu nnyumba we yeebaka kati nga nange nina ewange we neebaka nga nina akabaawo nga bw'olaba obubaawo obwo kuliko emisumaali kwe twateekanga obugoye kati muvubuka wano nteesewo ka kateni olwo kati newadde ki privacy yange yansanga awo nga ku kateni nga nsaala naŋŋamba ssebo ovaawa olwo nno ndowooza mmaze nga wiiki sirabikako naŋŋamba situka kati kakateni kano ke yasikayo bw'ati ate nno kakateni ke nateekawo nazo zaali suuka zange za ku ssomero bwe yazisitula bw'ati naŋŋamba ogenda n'akwata obugoye bwange bwali ku misumaali n'abuzingazinga n'abusuulamu n'ekibaati kyange ekyekeesi bakiyitanga Gilbert twabiyitanga Gilbert n'akikwata n'ayita mu kiibi muganda wange n'amugamba ono jangu situla ebintu by'ono muganda wo n'abikasuka ebweru naŋŋamba genda nga ndi myaka nali I was 17 nankasuka ebweru nga nina nuswaga ogamanya ago agabanga amamyufu nankasuka wabweru naŋŋamba nti genda obulamu bwange bwatandika nakati muzeeyi yali akugamba genda oddewa abavubuka omuntu akoowa yakoowa ng'akooye oyagala kufeera mwagala wali basajja babiri mu nnyumba eno nga sikyawulira kaakati omwana oyo gwondaba ndi naye waaliwo awo omukyala yali azimba akayumba bamuyita Nakitto kati oyo ng'akuuma ku sayiti alina ekifulukwa mwasula gye nagenda yaliwo awo kaduuka ne muyita mugajja ali nsituliraako nange ne mugaba bange oyo muzeeyi ataamye
n'antwala awo Bukoto. Kakati we twagenda nga temulimu madinisa. Ne ngenda ew'omwami yali azimbawo yali neighbor bamuyita Kizza. Kati ne ngenda ewa Kizza. Kizza yamala ennaku nga 2 okujja okucekinga site ye n'atukwata. N'atugobawo. Nenzira ewa Jaliru ne tugenda ne twebaka. Ne twebaka nga Jaliru naye ez'obukuumi kwe tulya wentandikira obulamu. Naye ensi eno Mukama Katonda bw'agifuula. Olwaleero n'ennyumba zange ezo zonna bw'oziraba bwe mba njagala electronics biki. Yabikola. Nkubira Kizza. Kizza oli yali omugagga. N'agamba wano muveewo. Zonna TV eziri ewange. Nkubira Kizza. Ne mugamba njagala kino njagala microwave na deliveryinga. Ye dunia. Luvannyuma kumbi myaka 30 asatu nga gayiseewo. Kakati n'oyo Jaliru bw'otulaba n'olwaleero tukyali ffenna olwo olugero sisobola kati kutandika ddu kunyumiza naye bwe najja paka awo Namugongo ne ntunuulira maama kunze maama nga yali atunda matooke awo ekyali wajjala okululwanako nze natumutunza buli kimu kyonna nga nimu omuzimu gw'okugenda ebweru ne baweereza ne fiizi zange nzireyo nsome ne mugamba maama sigenda kusoma mpa ssente ezo. Namugamba namugazi we muganda wange bamuyita Mukiibi waliwo atugambye agenda mupangira ebyebweru. N'ayita baganda bange Fatuma Kolosia bonna twayimirira na mu lujja nga ssente zonna eza fiizi zizze. Alina kyangambye kibaddiremu nga bawulira. Ne mugamba ngambye sigenda ku ssomero njagala genda bweru. N'angamba teyeekwasanga nti ssente ze nazikola ki? Naziwoono. Mubadde bajuliza. Awo olunaku lwa ensi yange we yatandikira. Naye luvannyuma lwa emyaka 6 ngenda okuddayo okulaba kitange nga takyantegeera. Myaka 6. Wamala emyaka 6 tomulabako? Nga tetulabaganako. Ng'era nga yasooka n'ayogera ku kyalo abaana bagize we bati ate omanyi omuva awaka ne ogenda ewa maama naye ne gujabagira. Naye nabeerawo ate nze bwe natandika okukola sipiidi yange yali nkambwe. Wali okozesa kibuli? Shamimu nze nava wano natuuka e London nagamba maama nava wano kuba n'amataffaali nga ngakuba ne mugamba gwe ngenda kuzimbira ennyumba. Shamimu nava wano Lwakubiri era nani omulimu nagufuna Lwakuna. Nga wakeera. Nasanga waliwo yali agusabye nga gugwe kati ate n'afuna empapula n'anteeka mu bibye. Nenkola nakola weeks 2 nga basasula buli week emu nga bagikwata in hand bagisigaza ey'okubiri ne bagikuwa. Kati ey'okubiri we baginsasula ne nkubira maama ne mugamba funa omuntu agenda okutandika ennyumba yaffe. Naga omwana tabanga mwannyinaze nga bamuyita Fatuma byenjogera byonna mbirina ku record. Ate nze mwana obulamu bwange bubadde documented nnyo. Kuva documenting. Kuva danze documenting nga waliwo video wano bwe najjayo nga abantu tebasuubira. Nali nnyumirwa nnyo kamera. Era ku bimu bwe naddukira awaka bwe naddayo bwe ndi nabba kamera. Eyo ye yansembyayo n'enjibba ngende ntandika okukwata video. Kamera ovudde ddango ojjagala. Nayo ne baginzibako ate. Naku nenja ojja kumpamu akagerako okakunyumiseemu kakati abantu bamanyi begomba abantu tebamanyi wajje batandikira ate babalaba nga muli nja kutwala kati njagala temulimu wiiki eddako nkutwale wane waffe ekyali wajjala n'akayumba ka mamange kali nkulaga ekisenge kyange ekyalinga wallahi we natuula awo n'abeerawo ng'atunda matooke mubisi na bwenvu ne tulubeeramu Mukama Katonda yatusaasira omwo n'afunayo ka side hustle ng'atunda katogo ku ssomero bayita crested nusu 10 okitegeera naye bw'ogenda n'otunuulira embeera eyo gy'oba oyiseemu no oli n'akugamba nti ye ali mu buyinike nnyo yeekyaye ayagala kwetta nze ne nkubuulya Shamimu bye nayitamu obuyisa okugenda ebweru lumu after the other mama n'atunda ettaka ne bagamba akaakaana kagenda kutta agenda kumala kuteeka ku ttaka ettaka lyonna bagenda disalako paka ku nnyumba naye ng'agamba omuggalanda wange mama ng'aliwaddeyo yonna yalitunda ng'atunda ne batubba nga buli kaseera muleetera waliwo alina kati abatwala ne bagira
ne bakwata Bambi. nze bankwata kwa eyo ne Kenya ne bankwata ne basiba Ngalo bakusoma amasigala nga olonga nina myaka 18 ya rabbi mpaguza ngenda London ali awo nga bamuteesa kunyonyo akomawo nga bamukuteka kunyonyo okudda ngawulira atya tuzanga kakasita obenga okomawo nga togendako mu kkomera abantu bagenda ne badda kulo ne batuvuba n'ogamba temumanyi kye muliko oli mu myaka 25 tolina na lugero lw'osobola kunyumiza bantu kikyogezaako okwogera lwaki weekyawa kikyogezaako okugamba abantu nze Shami mu weekseezi nga naakazimala e London awo ekyali wajjala n'ensitula ne basetinga ennyumba ya bisenge ebi kuliko garage n'eddiiro ne dining n'effumbiro nga mulimu ebisenge ebi bibiri sobola okutwala bonna abagitandika ne good enough ne bu videos mbulina wudde documentary byonna mbikuteekeremu kubanga abantu abamu olumu abantu baba tebategeera nawo gye buva muri ba diplomat ensi yatukasukira dde ebintu bingi nnyo nga tukyali baana bato ne tukula si yabakuza ne tuyiga abantu oli akulaba ng'okola videos ng'oyogera ku bantu yeebuuza naye omusajja olwaki ayogera ddala ki kyempita mu nabalaba manyi bwe bafaanana ng'olina manyi bwe bafaanana nga tolina kati tolina kyonnimba kati gwe ng'oŋŋamba nneme kwekyawa waalabye ekyo nze nina abantu bange be nateeka nga bandi ku mitima nze mulimu ebintu ebyandifaininganga nga byo biŋŋamba nti genda okole waliwo we byannemerako mu dduniya oli twalina olutalo lwaffe yatuwandikira na bbaluwa awaka n'agamba oyo Yasiini erinnya mulimugjeeko mu mutuume ya Siraana kati gyali ensi yamanyiyo andabira ku mitimbagano yagamba oyo erya Yasiini mulimugjeeko mutuume ya Siraana alaba kati eno ye revenge entuufu saagiteeka wano nagiteeka wano oli the harder olutalo gye lubeera the sweeter the victory ogenda okutuukawo n'otunuulira ensi nze ebyo byonna byabeerawo oli talinawo kyannyumiza nti kyova olaba olugero lwange nutambuzizza nga ngamba abantu kisoboka oli n'agamba kisoboka weeteekemuuko amateeka ogumire ogondera ensi mwe temwagala bantu basekerera temwagala buli kaseera mukyakkola banagamba bati oyagala kuzzaayo olutalo oyagala kubalaga ensi si bwetyo bwetambula kakkana ffe twabeera we tubadde nze nakula na muzeeyi taata nga mulaba ayogera bwe navaayo ne ŋŋenda ewa muzeeyi maama bonna nze bakadde bange baabaako mikwano gyange enjogera n'entegeera yange yababa y'abantu bakulu seesemberezanga nnyo baana bato era ogenda okulaba nga n'okutegeera kutandika okusuumuukako okusinziira ku myaka mw'oba otambulira kati ogenda okulaba oli agamba lwaki ono yeeyisa bw'ati lwaki mwana muto naye ebintu byakulu akuze nnyo era n'enkula gy'oba wakula nze ennyumba eyo nagizimba nga nina emyaka eyo yamama nga I was 19 by then era ndani wagenda ku myaka je nagenda nina emyaka 19 nze obulamu bwange obwasinga tebubangako bwe Uganda bwe London era gye nakulya n'ekirevu gye kyaviirayo nga ndi London kakati ntandise okulaba ennono abantu ze bayitamu ndabye ebintu bye nasoma ndabye obugumiikiriza kyenkugamba saakisoma busomi naye nkozesa nnyo experience yange manya nti beera mu bantu kati baveemu bw'otyo nabavaamu emyaka egyawerera ddala bw'oba mwavu teryakwagala Shamimu teryakwagala leka kunyiigira bantu tolina value teri ffe tulina jjajjaffe akugamba kati nkukubire nkugambe kyatavuga mu mmotoka ogenda n'omugaa jjajja ng'odde okunkubirako n'agaa Shamimu mukugambe ekimuzuku tovuga mmotoka nkugambe nti emmotoka esisa omanye emmotoka bwesika munyumye ku ki yatugamba bw'ola sikubidde manya toli mu level yange toli mu level ebizibu bye nnina so bikugamba kati mu nsi olutalo lw'ogenda okuteekawo butateeka bintu wano butanyiiga biteeke mu mutwe tambula ng'oyiga tebalina kye bakoze tebalina budde bwo just takudadde akugamba mazima talina budde bwo
kuba bw'okula otuuka n'okyanoga ekituufu nange saakubira wabigere ate munyumiza bizibu bya mmoto kubanga akudaala ate kyova olaba omuntu bw'oba oli ku level ng'ofunye ssente olina ebiriwo ebitambula omuntu bw'akugamba nti mbadde bizi oba bw'okuba ng'omulaba essimu tajja tomanyi oba ali mu stresses oba yes you develop that tolina ntondo tolina nnyo ky'oyagala tolina nnyo ky'oyagala olowoozaako ayinza okuba ng'ali bw'ati ate naawe obulamu bwo bubeera field nnyo kati muli mu stories emujja wano ne munnyumiza neŋŋamba mpozi byani ng'abantu babira sibimanyi saagaana kumanya kikikwata nze tiktok yange ne bw'ogigendako eyinza okuyisaawo nga vidiyo 6 nga sizaawano nange nakigamba eyange n'eryonkejje level kijooba oliko nga kati tugende nze mpunzike business obudde bw'obulabika nawuyingidde mudda twabuyingidde mudda target audience yo genda ogitegeere deliberately ekiddako genda ogisome eyagala ki nga sinnakwata ssente Shamimu oyinza okutandika okuteekawo obuweereza gwe olwaleero n'ogenda bugenzi ng'oli mu madalasa obuuli abantu ku kino babuulire ku kwambala onoonye bashekati abamanyi ebyokwambala n'okola networking abakyala mu bayigirize hijab nation erina okulaga kino omukyala bw'ayambala bw'ati waliwo design ezifaanana bwe ziti tulina be twayogedde nako ettake tugenda baleeta wano mu musomo ogugenda okuddawo abategeka kakati abategeka corporate muslim tubasaba olunaku bwe luti ne bwe luti mu batuwe tukuleetereko bano ba fashion stars babalage omukyala omulungi ayambala bw'ati akola bw'ati kino olugoye bwe luba luzze material eba efaanana bw'eti n'otandika okukikola ensi n'etandika okumanya nti Shamimu bwe kituuka okuba nti nno oyagala okwambala ebintu ebyo hijabu ez'ebbeeyi ng'ate ozifunidde ku ssente ennungi ng'ate bazireeta nga tezibunye mu Kampala Shamimu yazikola n'okikola nga tonnatandika business. Now what you are selling is expertise. Abantu batandika okumanya ng'omuntu akimanyi era kyaleeta olina okusoma ku kavuzi z'omuntu olina okusoma engeri kyenva nakugambye nti kyonna ky'ogenda okukola mu nsi ogenda kusooka na kutandika kumanya kuwogera. The way you sell it, you sell the idea, you create demand because you can create demand lwakuba teriiwo. Kakati otandika okujja bagambye Shamimu nga tatunda ate engoye nga tatunda ngoye ogenda kubola babondeka nga batandise naye Shamimu tuleetere engoye ezo tuleetere engoye ezo. Now you start building momentum. Ngenda kuleeta naye kati kyofubye okulwana omanyi buli omu akitunda gwe kyofubye okuteekawo nti oli expert mu kyo era n'ekirungi omanyi gye kiri wasoose kusaavinga before ekirala kyonna kati nga bwe bagenda mu field eyo gwe kyofubye okubalowoozesa ani gwe balowoozaako. That is training. Naye kyoyitamu ekyo kukicreatinga kye kigenda okufuula enjawulo. Shamimu lw'okikwata n'oteekawo. The fact that you have served first wagenze n'okwata ne entertain aba corporate muslim abagundi hijab nation bonna ng'amaze okubiteekawo ogenda kulaba abaana batandika okujja. Tebakumanyi ng'atunda ngoye bakumanyi nga expert w'engoye. Shamimu ali mu maaso ga kamera naye amanyi engeri gy'asunsulamu omuntu gwa interviewinga n'ayogera kitubadde twagala interview bagenda mu interviewinga mumulinde ku kiki ekiriwo kati naye Shamimu bw'anaamukwatako amanyi kye twagala ate naye yabateekeddewo omukutu mumbuulire mubuuze eki ogenda okulaba interview yo nga bagiriko we bati interview bagiriko kati olinga agamba lwaki interview za gundi ze zitambula. Ekirala ekintu ekiruddewo kitandika okuggwamu amaanyi. Abantu baagala nnyo engero, abantu baagala nnyo ebintu ebibasesa. Kati bw'oba otunda tosigalanga ku numbers. Kyova olaba n'abasajja abajjaggwa baakyusizza akabonero kaabwe. You rebrand, weeyubula okugezaako okulowoozesa. Eno obudde kaakati bugenze nkuyitiramu buyitizi. Kati olwo omaze okuyingirayo otandise okukola. Kati kyova olaba nti senga agibakaluma nayimirira buyimirizi wano ne mbagamba nti ntunda ttaka. Bannange ntunda ettaka. Senga ani akyampuliriza. Bangi abatunza nti. Bangi abatunza. Kati naakugulira 5 ku 10 paka ddi. Nina bye naleeterako. Leero bwe mbeera serious enkyo osanga nseka. Visibility.
njimanyi erina okubanga weeri kakati oyo ye Haji wa property nagiseeringa bwe ntandika okutunda property njibeerako n'abakuba baga omusajja nanga atwesibye wamabera mu bintu ebyamayumba nkikujjukiza senga nagenda ekyo senga video zange oziyitako buyisi naye kati bwe nteekawo controversy bwe nkuzza mu kiri bwe nteekawo relevance visibility erina okubeera mu business kati kyonna kye kiri nkugambe genda otandike kutunda kirowoozo ekirowoozo bw'okimaliriza personality yo yegenda okuyamba fuuka omuntu akolaganika nakyo but above all mu business teekamu otandika okunoonya sente zigenda kujja biri byonna bye bisooka Shamimu bwe ngamba kaakati ne bwe mba njagala kugula estate nga sirina sente I can guarantee you nzifuna network nagikola personality nagikola neteekawo sirina sobola kubba yenza omuntu gwakwasa ekizimbe nemanya nti nno kampani yange yakufunyeko millions 10 n'enseti nga neŋŋamba millions 2 tujja zimuddizaako mu mataala nojja n'omugamba nti agenda okulaba ng'obutala mwamaze dde okubuteekako n'omugamba that's my bonus to you tamanye gy'agendako is still his money naye olina omutima oguzza n'ogutegeera kiki kisobola okukukolera oyo goddize million 2 alina kuleetera contract oziriyeko obukadde 10 bw'oba tofumiitiriza nnyo nakulowooza nnyo tosobola kikola kyova olaba abantu babatuma genda ali ku dduuka nabbako eza seminti nga bbako 2,200 ne zimufiiriza ekigenda okuddako is lack of personality integrity yo omuntu okugamba nti oyo yoyo Shamimu Haji yakyogedde bw'oyogera abantu ki kye bawulira oyinza okuba ne skill babadde mu kibuga omwo nga yamanyi gye bajja passport yamanyi kastampu kagundi okagala nga buli omu amutenda amagezi naye abaddemu n'akaddiira mu kibuga talina talina kyafunyeemu bulimba bwe bumutambuza bunnanfuusi butategeerekeka fitina enge ali awo tategeerekeka omuntu bw'aba akwogerako takutegeera naye Shamimu omuntu ng'okola ebintu ebirungi era oli aba akuvumanga naye omusajja oyo ayagaliza kiki kye bakwogerako ayagaliza yagenze kino nze sirina wengenda nensomesa ne mbaga nti munsasule naye entambula n'otuusa w'omuntu ng'abadde tasuubirawo buli lwoba ng'okisuubira ku ddakiika eyo kihapeninge manya olwo ogudde toli authentic naye gwe kitwale nti muggwe oba bakirabye oba tebakirabye kati yenze nja kuyamba abantu oli akuyite nga takusuubira nakusuubira ajja kuba oli ng'otuuse muweeyo essaawa 2 omugaye kino tukikole yeekubye naawe ekifaananyi alabe omusajja tubadde tulowooza w'amaanyi nnyo omusajja tubadde bijjeze wano bakigambamu akoozaako akuyiwako lukuya mu maaso gaabwe kati ogenda okulaba abakuvuma nga bakuvuma bye bakuvumye ng'oli aga musajja muveeko naye weebale nnyo naye temumumanyi ani akugaanira n'abakugaanira ekyo Haji takisobola Haji oyo gundi yamwagala Haji tasobola kwagala ogwo muyaayo integrity they know it akumanyi akukola ki akumanyi opposed to popular belief era omuntu atambulira mu popular belief akuga tobagaanira abasajja bwe batyo oli agamba oli akugamba naye gwe okyogera naye tomumanyi leka twerekereze Haji bannange olunaku olwaleero ojjagala okwebaza aba Alika Rentals basangibwa Boston, Massachusetts bakugamba nti emmotoka bazipangisa tobeereyo mu America ng'oyagala kuvuga ku mmotoka eya luxury ate ne weebonyaabonya omutima genda ogipangise givuge weekubye ku bifaananyi lumya ku bantu ebisigadde onootunnyonnyola bo aba Wilmart Paints nabo bakugamba nti mu festive season eno nga muzzeeko mu kyalo mugendeeko ne langi musiige ku nnyumba z'abamaama bataata muveeyo nga zirabika bulungi si kuvaayo n'amatooke nga mwe temulina kye mwabatwalidde Haji njagala okukwebaza nti neeyanziza nnyo neeyanzeege kati ku nnyumba eri olugero olwo badde nsaba olutugiremu teruli mu bizinensi yonna otuwe ku lugero lwa Haji Bakaluba yaani gw'otuulako n'ovuma essaawa zino Omanyi abantu balina ekizibu kino waliwo omusajja ali awo bamuyita Mwami Ssebaggala ku National Theatre
amanyi okujja nagamba manyi Shamim kati ffe ebintu byaffe tubikola kidiplomaati Mm. naye tolowooza nti olw'okuba ndi diplomaati nti bw'ona ommanyire ennyo ate sijjeyo bwa ghetto gwe tonkaka nnyo kujjayo buli bwa ghetto nabuyitamu nnyinza okuba nkusinga okuba ghetto akugamba nnyinza okuba nga mu bwa ghetto ate nze ow'amasuuti nkusinga kuba agamba kalakita eyo nayo nagiyitamu ng'ate ndi mubi nnyo ng'ebiseera ebyo mu kyalo ffe ku kyalo batukaaba nze Shamimu ndi muli bwa bikajjo mbyagala nnyo naye ku kyalo natambulanga mbirya okigule wa kasifa nokkirira emmanga nove wa kasifa ng'okigaaya ng'ogenda okigaaya naye olwaliro we mbaa kukirya nkiriira waka kati kitegeeza ebintu bikyukanamuuko okusinziira wa naye ate nga mba mubimanyi tuba tubimanyi just ku level k'oba oli kati oba okyusa kateeke ku video mu nkuba gy'okikubamu bwe nakugambye omuntu ow'ekisa bw'olabanga atasobola lwalisobola ojja kutya nja kukwatira ogwo ate ye identifyinze dda yemanyi n'okwema ojja kuluwulira si kwata naye lujja kuba olwo nga lwa mugaso terujja kubaako kwetonda nkubuulira musibe bulungi Executive Media. Focus, innovate, succeed.